mukwano gwawe gwe yeesikumidde ku Yugi Updates nyongera mu maaso n'okulamusako nti okola kyamaanyi nnyo ddala okwekumira ku mukutu guno. Gwe muganda wange ate n'akusubscribinga kugamba genda mu maaso subscribinga tusobole okuba nga tunoonyezaawo channel eno gwe munankyukakyuka ali eyo. Muganda wange wenjogerera gano geewuunyisa ate nga matuufu. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ekumira ku Yugi Updates. Ekimotoka kirukululana kitrailer we kivudde ne kiwaba ne kiyingira ekibiina kya National Unity Platform. Ekimotoka kiyingiridde headquarters za National Unity Platform, kiwabye kiwe kiremeredde omugoba waakyo ne kiyingirira amatwale ga National Unity Platform. Naye muganda wange engeri ekimotoka kino gye kiyingiddemu kyewuunyisizza buli omu. Abamu batuuse n'okugamba ekimotoka kino kiyinza etya okuba nga kiyingira ekibiina, kiyingirira gate ne kiyita ku gate ne kiyingira paka eri ku headquarters za National Unity Platform, ate mbu munnange nga kya yellow nga era wookiraba. Abasinga beewuunyiza lwa nsonga nti kya yellow, beewuunyiza okubanga ekimotoka kino kya yellow. Gwe mukwano gwange ali ekimotoka kino mukwano gwange nga we nkikusiigire ekifaananyi engeri gye kifaananamu ekiyingiridde ekibiina kya National Unity Platform. Tetumanyi kigendererwa kiri ku ki, tetumanyi oba kiwabye buwabi oba wabaddewo ekigendererwa. Waliwo ensonga eyeekwese emabega w'ekimotoka ekyo okubanga kiyingirira ekitebe kino ekya National Unity Platform. Muganda wange mu bifo byonna ebibaddeyo ekimotoka ekibadde kisobola okuyingira kiwabye era ne kyesigaliza ne kiyingira ekibiina kya National Unity. Muganda wange kirukululana kino kiyingiridde ekitebe kya National Unity Platform wali eri e Makerere Kavule. Ekitebe kyaffe ekipya we twakasimba amakanda si bbanga ddene nnyo ekimotoka we kiyingiridde. Naye ekyamakulu ekiriwo nti mpaawo omuntu n'omu akoseddwa, naye ekibuuzo kiri nti ekimotoka kino kiwabye buwabi oba kirina ekigendererwa okuyingira ekibiina kya National Unity Platform. Muganda wange waliwo ebizimbe bingi ekimotoka kibadde kisobola okuyingira, naye golowooza lwaki kiyingiridde kitebe kya National Unity Platform. Gwe muganda wange ali eyo. Muganda wange geega agaakagwawo ekimotoka engeri nga wookiraba ekifaananyi kye nkusiigidde kirukululana ekyo kitrailer kiraba emabega kimyufu, maaso kya yellow, kirina omutwe gwa yellow. Muganda wange ate nga ze zimu ku nsonga ezitufuukidde ekizibu eza yellow mu ggwanga muno. Enkyukakyuka gye tugezaako okuteekawo abatabudde embeera nga bava mu kala eno eya yellow, era ekimotoka ekyo nga wookiraba kiyingiridde ekitebe kya National Unity Platform. Muganda wange ali eyo. Mpaawo omuntu yenna akoseddwa naye nga ebibuuzo bingi bikyebuuza lwaki ekimotoka kiyinza okuba nga kiwaba nga kidda livansi. Kiyingidde mu ngeri ya kudda livansi ne kitomera geeti ne kiyingira paka mu kitebe munda. Gwe mukwano gwange ali eyo. Mukwano gwange byebyo ebigudde ku kitebe kya National Unity Platform. Tetumanyi oba kibadde kigenderere oba kibadde kiwabye, wabula nagwo tugenda ganoonyerezaako, tugenda kuba tugasaka tusobole okuba nga tukutuusaako embeera butya bw'ebadde. Tugenda kuba nga tukusiigira ekifaananyi ekisingako wano. Gwe mukwano gwange ali eyo. Naye nkutegeeza twerabira ku subscribinga, sharinga, likinga. Gwe mukwano gwange ali eyo. Subscribinga tusobole okuba nga tukuza channel eno esobole okuba nga etutuusaako information omulungi gwe muganda wange yeekumira ku Yugi Updates. Mbaagala nnyo, temuvaako, tugenda kuba tukomawo ne information mungi nnyo. Gwe Sseruganda ali eyo. Baganda bange abali emitala w'amawanga, bali Saudi Arabia, Qatar, Oman, USA, abali Canada, baganda bange abali e Dubai, mbaagala nnyo temuva ku mayengo ga Yugi Updates. Naddala mmwe abasharinga ne mwagaliza mikwano gyammwe nagyo ne gisubscribinga, ate mmwe mbebazaamu akensuso kubanga mmwe ababeezaawo omukutu guno ogwa Yugi Updates. Mukwano gange genda maaso n'okubanga weekumira ku mayengo ga Yugi Updates. Tugenda kuba tukomawo n'amawulire
tovaako gwe mukwano gwange ali eyo. Tubaagala nnyo.